ate mulowooza akabesigye tekaweddemu bizuuse omutuufu gwakolera wiino buuno wuliriza. Waliwo ebigenda mu maaso. Njagala otambuze vidiyo eno ogitambuze etuuke ku buli gwe kikwatako. Njagala ebeere ne sheya mutwalo. Nze nkubuulira twavudde mu kusaaga. Abasajja baagala buyinza tebakyabuyina. Ffe tuyina abantu ate ayina abantu yalina obuyinza. Mpuliriza bulungi abasajja baagala buyinza basiteginze Dokita Kizza Byesigye voice note zifulumye nga Byesigye mbwasaba bazungu mundu bya bulimba baagala gezaako kukakasa nti Byesigye kituufu abadde muyeekera nga ayeekera Museveni baagala gezaako kikuteeka mu butwe lwaki voice note zifuluma era lwaki Katemba nze nkubuulira zizino kanku playingireko emu endala ziringa nga mukaaga eno video egenda beera mpanvu. How do you know that not one opposition will turn on another? No, you see, as far as I know, Bobby Wine, his money is coming from the Brits. Who is funding him? Do you know? I think it's not hard, that serious funding from outside. In the last election, he, I think, got some money from the Americans only. Okay. Not the British. He also got some money from neighboring areas, from Rwanda. Okay. At that time, Rwanda had issues. But you see, the one thing you need to understand is that the discontent in the country is massive and united. Under you? United. So they will be united under whatever is potent to do something. Mm-hmm. Previously, they have been united under me. Okay. In 2021, I didn't contest. I didn't get into the elections. And I told them the reason why I was not going to get into the elections. And that's why Bobby Wine Rose up. Yes. I've been working with Bobby Wine, but my assessment is that he's not serious enough to go all the way where we want to go. But his people are what you would call his followers. They're the same followers that we had. So those are, but I don't. In his leadership group, I don't see the resolve, the capacity to push all the way. They don't like to take the kind of risks that must be taken. Violence. Yeah. You have to take the risks, and I think some of the people he's working with are also working with the government. Is infiltrated. Okay. So, but my own. Nti obadde ku Yugi Update TV nga kusinzira okuba ng'otuwuliriza era ng'okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayingo gano ng'omukwano gwange yonna gy'oli abali emitala w'amayanja abali mu diaspora mwenna mbalamusizzaako mwebale kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Nagambye dda gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange omaking sure nti n'okoona ne mukadde bulungi nnyo osobola okuba nga otweyungako. Embeera yeeyo eri Dokita Kizza Byesigye tetunnaga kakasa bulungi naye nga akatambi nga wookalabye kalikodingiddwa nga amaloboozi gayitingana ekitegeeza nti nno wandibeerawo okubuzaabuza eri bannayuganda ku nsonga ezikwatagana ku Dokita Kizza Byesigye ssaako ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni wandibaawo akabali akagenda mu maaso okuzannyibwa okubuzaabuza bannayuganda gwe mukwano gwange. Simanyi gwe ngeri ki gy'olabamu bintu byo naye osobola okujja mu comment section n'otangaaza ku bannayuganda okusinziira ggwe nga wookiraba kubanga tutuuse mu kaseera nga kazibu nnyo kubanga tutuuse mu kaseera ak'okusemberera ebyakalulu katulina kubeera bulindaala buli kiisi aba alina okusunira munne ku liiso ku kikyomanyi kyoyagala otangaaza bannayuganda nkwaniriza mu comment section analikinga ne musharinga nammwe mbanirizaako nnyo ngambye gwe yagala otwegattako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko
ojja kuba osula bulungi okutwegattako. Mbaagala nnyo, mweraba.